Butyo mbalamusizzaako banyabo ne basibo mwenna abalangira n'abambejja basava ne bannaava na buli muntu yenna y'osinzira okulaba akatambi kano okwetoola ensi yonna kansipenti muli bulungi. Olunaku Lwakutaano ennaku z'omwezi ziri 22 ezakonka ku mwezi ogwokusatu omwaka 2024. Mbalamusizzaako mwenna bannayuganda buli omu gy'osinzira okulaba akatambi kano okwetoola ensi yonna kansipenti muli bulungi. Speed egenda kuba yakassa mmeeme nga bwe nabasuubiza ne mbaga nti muli steady. Kale mwenna abakatuuka mbalamusizzaako kansipenti muli bulungi. Nga bulijjo nsooka kwetoola mu nsi yonna bannayuganda gye basiisiira oba gye bagenda okunoonyeza ensimbi naye mbabuuzaako kubanga basinga obungi mawulire gabatuukako ng'obudde bugenze naye ffe bwe tujja ku mitimbagano kuno ne tubaweereza information omusobola ogifuna mu budde. Okusookera ddala mbuuza ku bannayuganda bwangalya mu ggwanga lya Amerika mbalamusizzaako abooluganda bakonayo mikwano mwenna ng'oli mu ggwanga lya Amerika buli kibuga oba buli province yonna mwoli nkulamusizzaako muganda kansipenti oli bulungi. Gyebaleka egyo gikutawaanya bwebale kwagala nsi yo nakwebereramu. Bwe nva ombanjo olekedde ku ggwanga ery'omuliraano erya Canada mbalamusizzaako bannayuganda mwenna bwangalya mu ggwanga lya Canada. Buli province oba buli ssaza mwoli nkulamusizzaako kuba mwasaasaana mwebale kola mwebale kwebereramu ate mwebale kwagala nsi yammwe. Bwe mu ggwanga lya Canada mbangenze Bungereza ewa Queen wanguli Queen mbalamusizzaako mwenna bannayuganda buli kibuga kyonna mwoli ng'oli mu ggwanga lya Bungereza nkulamusizzaako gye baliko gy'otuusako engalo kansipenti kitambula bulungi. Bwe nva mu ggwanga lya Bungereza mbanja olekedde Ssemazinga wa Bulaaya mbalamusizzaako mwenna bannayuganda abawangalya ku Ssemazinga wa Bulaaya kansipenti buli bulungi mwebale kola mwebale kweberera mwebale kwagala nsi yammwe. Manye wamu obudde buwungedde obudde bukyali bunyogovu nnyo naye nga tewali kyakkola gyemwasalawo okusengula okuba nti mwagenda okunoonya ekigula magala eddiba olw'embeera eyali embi e Uganda. Kale mbalamusizzaako mwenna bwe nva ku Ssemazinga wa Bulaaya mbanja olekedde Ssemazinga Asia mbalamusizzaako mwenna bannayuganda bwangalya mu Asia kansipenti buli bulungi mwebale kukola babaaba mwebale kwebereramu manyi ziwambaza gye muli tewali kyakkola butyo mbatumiddeko nnyo nobazzamu amaanyi nti mukole enywera yeerima ng'oli ku Ssemazinga Asia. Bwe nva ku Ssemazinga Asia mbanja olekedde Ssemazinga wa Middle East ku nsi z'Abawarabu mwenna gye musinzira okulaba akatambi kano mbaagala nnyo baganda bange mwebale kukola mwebale kwebereramu. Manya muyita mu buzibu okufuna ensimbi n'okufuna emirimu naye enjala yeerima. Kale oba oli mu kiyumba okola bwasikaali okola mu maduuka okola ludda wa beera mugumu kubanga tewali kijjira ku ssowaani nga tokikoleredde. Kale mwenna mbaagala nnyo bali Middle East. Bwe nvaawo nenjolekera Ssemazinga Africa mbalamusizzaako mwenna bannayuganda bw'oli yali gy'oli ng'oli ku Ssemazinga wa Africa mbaagala nnyo mwebale kukola mwebale kwebereramu mwebale kwagala nsi yammwe. Sijja kumenya nsi naye nga mbatumiddeko mwenna ng'oli ku lwakwa lwa Africa mba nfundikira ndi mu Uganda mbalamusizzaako mwenna bannayuganda abali mu mambuka mu Maserengeta mu bukiikaddyo mu bukiikakkono ne mu masekkati wakati mwebale kukola mwebale kwebereramu nfundikira ne mu Kampala wakati. Mbalamusizzaako bannyabo ne bassebo mwenna abalangira n'abambejja basava ne bannaava abaabwe Bwakabaka nga muli mu Kampala mukono wa Kisontebe mwebale kukola mwebale kwebereramu ate mwebale kwagala nsi yammwe. Butyo mbuuzaako bannayuganda mwenna bakyali mu yafeesi abali mu Kampala abali mu Butale abavuga booda abali mu takisi abali mu ziyafeesi abapoliisi n'abaserikale mwenna mbabuuzizzaako mwebale kukola kansipenti muli bulungi. Ababooda mwenna okwetolola Kampala mukono wa Kiso I salute you mbaagala nnyo mwebale kwebereramu abakyali ku nsonga. Bwe mmala babuuzaako mwenna bwe mutyo olwo nno mba nfundikira babuuzaako ndyoke mbasabe mu sharinga vidiyo eno. Ensonga lwaki tubasaba okusharinga vidiyo eno tubasaba olw'ensonga nti obwenyi bw'ekitabo mu Uganda baabuggyako omuntu asobola kufuna ngeri gy'alabamu peegi zino baazilimitinga baziwabira buli kaseera naye ffe tuzikolerako twagaana tujja zikolerako tuli kagubiiru ng'ejjindu ly'enkoko. Kale bwe tukusaba okusharinga olina option y'abantu 10 ku bantu 10 sharingirako abantu 9 ng'okozesa WhatsApp oba Messenger. Omu asigadde obwati oba share esigaddewo embweti ogiteeke ku account yo eya Facebook oba ku page yo. Omuntu atalina access oba tasobola kufuna notification ye asobola okuba nga alabira ku account yo oba ku page yo. Mwe abatazoganyizibwa nnyo account zammwe zikyaleeta notification somehow somewhere mwinako abantu bangi abasobola okuba nga balaba video zino. Kale bwe kugamba osharinga vidiyo eno sharingira abantu 9 omu asigadde ogipostinge ku account yo oba page yo
ogisharinga bulungi nnyo nobanga posting ekintu ku Facebook noteka konti Lumbuye live no sharinga ebegena direct ku post ku account ba ku page omuntu tasobola kufuna access ku page eno naba ngalabirako kale malo basaba okusharinga eyo njala mumpitire abantu bano wammanga nebi fonga sina genda kubatuma mumpitire abantu bano wammanga njala nnyo kubaza mwenna abasharinga videos no ku Facebook ku TikTok mu WhatsApp ku YouTube ku Twitter mwe balekola mulimu okwo abasharinga information omanyi luno olutalo lulimu abantu bangi nnyo buli muntu akola omulimu gwe kati gwa sharinga information mbebaza nnyo abasharinga ku social media platform abasharinga ku Facebook abasharinga ku TikTok abasharinga mu WhatsApp groups n'abasharinga ku Twitter namwe mbaagala nnyo bwe balekola mulimu okwo. Alright, njagala muntagingire yo seri tibahabulwa tutabayisirwa mutani wa kale ekyezire temezizide nsanga bisibana nyine kabunyoje tambulabire ku video eno. Njala muntagingire daily drinking general Muhoozi Kanyarugaba abere ku video eno as a must. Njala muntagingire kitaawe Jeno Salim Sarakanda naho George abere ku video eno oba osobola mukubira essimu gwe nyini amumanyi. Njala muntagingire abadde omudumizi w'amagye gonna Mbadi Mbasu abere ku video eno. Njala muntagingire Peter Elweru abere ku video eno. Njala muntagingire Atone Jeno kiri wakiwanuka mumutagi wo mukubira kiri wakiwanuka mukubira essimu ajje ku video eno. Njala muntagingire Mathias Mpoga Nsamba abere ku video eno. Muntagingire Abedi Wanika abere ku video eno. Njala muntagingire Ssegona Lubega abere ku video eno. Njala muntagingire mukulu Muwanga Kivumbi abere ku video eno. Njala muntagingire omukulembeze wange omulondo w'eggwanga Robert Kyagulanyi Center musaba okusaba otuleko wane dakiika ntono nnyo. Njala muntagingire ekitongole kya poliisi UPDF CMY ESO ne ISO abasigadde bajja kujja lwa mpaka kubanga video tennatandika bwe neetandika bajja bayita. Kati bwe mmala obbagamba okusharingira abantu abo video kansoke empisewo akalango kamukokka. Njala muntagingire ne lupo mpya omukulu Jawolo Ssenyonyi nkwetaagako ssebo otuleko wano. Njala kwetaaga n'akakiiko ka parliament oba komiti evunaanyizibwa ku kulondola emirimu gavumenti gyekola mbeetaagako wano na information emijala gibawa. Alright, ng'omuntu yenna ayagala okutambulako ogenda mu Canada okulambula oba okunyumirwa oba okusoma ninawo wano semina gy'osobola okuyitamu ng'okwataganye n'oyo agyorganizinga. Semina eno ejja kubeerayo mu mwaka guno gwennyini naye eri gye gukomekkereza oba gye gufundiikirira. Egamba etya egamba the third annual gender based violence gwe mulamwa ejjatandika ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa 11 mwaka 2024 ekomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 1 December 2024. Omulamwa wangu bagambe gender based by mulimu guli nti gender based violence and intersectionality eno ejja kuba etegekebwa ku conference oba ku conference center gaggadde nga ejja kuba eri ku Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road, Toronto on M9W1J5. Ngoyagala kumanya ebisingawo kweno conference ojja kukubira omutesitesi waayo omukyala Dolly Kajumba ku simu ye ey'omungalo osobola mukubira butereevu oba muteera message ku WhatsApp eri bangezze ku WhatsApp ku simu ye ey'omungalo eri +1 64 79 29 0340 kanjidde mu Luganda. Osobola okukwasaganya omukyalo nateeka conference eno ejja okubeera mu Canada mu mwezi ogw'11 omwaka guno gwennyini ku simu ye ey'omungalo ng'esoosa kasalaba emu 6 4 7 9 2 9 0 3 4 0 ye namba y'omukyalo oyo Dolly Kajumba n'osobola okubanga akubuulira ebisingawo ku conference eno ajja kuba kutegeeza yeyo bwete conference bweyimiridde manya olumu ebintu bintu mbira nga bivuunise ino lwali wemalira video eno ngenda kupostinga kagundi ako buli mwajja kubanga asobola okukola ki okubanga akalaba. Alright, video y'olwaleero tugenda gikwata mpola
bw'omanyi nti obwongo obwo oba RAM ali 0.05 GB RAM girindeko n'ogisanga ku mitimbagano emirala n'ogiraba. Bw'oba oli wa mutima munafu naawe sooka ogyesonyiwa mukko kubanga ngenda kubeera muzibu mukko. Ngenda kubeera muzibu mukko. Yose erina ebitongole ebyokwerinda temuggyako internet muleka abantu bawulize information. TV twazivaako, radio twazivaako, twasigala social media. Saagala mukwataganye internet mu hacking mutandiko giteeka mbi mukola byonna tetwagala muyeke video kubana mwe kitukola kibayamba kitya. Kibayamba nti mwandibadde mutta abantu bangi nnyo n'okukola obuvuyo bungi nnyo. Ne bwe tujja ntube exposing at least abadde bagenda okutta abantu 30 mutta y'ababiri 28 ne bakola kini bawona. Kibayamba. Kati saagala mukwate mu internet muleka abantu balabe information mwe muli manchi mulimpa mu Uganda empya. Katutandike n'akalowoozo. Akalowoozo kali no njagala kagende bannayuganda mwenna njagala kabakwateko bulungi nnyo mukawulirize bulungi nnyo. Akalowoozo kali kagenda gendera bannayuganda mwenna mukawulirize bulungi nnyo. Wali obadde kawo ne webuuza lwaki Abaganda baafumanga engero zino ng'ate ebyokulabirako bye zirina nnyingi nnyo. Kati ngenda lero kuyita mu lugero luno lugamba nti mpulukutu za misota zigenda na miggomeka. Wali okifumitirizaako lwaki wayogera olugero olwo nti mpulukutu za misota zigenda na miggomeka. Naye olwalimu ngenda okusinzira obba w'akalowoozo ka leero. Gwe munnayuganda yenna ali mu Uganda nali mu diaspora ng'oyagala enkyukakyuka. Njagala okimanye nti ebintu bingi bituzudde n'okubyogerako nga mubatte mubimanyi. Nze mu kunoonyereza okwange ngenza okukizuula ng'ekituufu kiri nti bannayuganda mpulukutu za misota zigenda na miggomeka. Bw'oba oyagala munnayuganda akukolera ekintu onasooka mutulugunya n'alyoka akola ekintu. Bw'otamutulugunya nasobola kukola kintu. Mutera nnyo nti Abaganda beeyisanga abambejja simanyi banafu nno n'amawanga agalala gonna mu Uganda bonna mpulukutu za misota zeetaaga miggo. Lwaki njogedde ekigambo kino? Tujjukira nti Uganda tefunangako kukyusa buyinza mu mirembe era wateekubawo akanyola bikya okukyusa obuyinza. Bw'atyo ne Yoseeri mu 1980 yagezaako nnyo okwagala okweteeka mudde n'ayingira ensiko agezeeko okulwana. Naye yali asuubira nti waabwe yali yeetyebeese gye yatuukira mu maserengeta ga Uganda gye tuyita mu Banyankole yagenda okutuuka emu ne munange bamusenzanga kati genda tukumanyi ng'ate mumambuka tasobola kugendayo tabafaanamu wadde okubategeera. Nga mumanyi ffe Abaganda balina ekise kitirika ng'omubisi gw'enjuki ogujjudde omugomo. Munnange bwetyo nga tusenza sirwajja okwota Yoseriti Bahabulo tabasira omutani w'akale Kizimbuganda. Bwe tumala omusenza twalina abaffe bennyini abaali abeetegefu naye nga nabo era baali babuliddwa abantu babasapootinga olw'ensonga buli bundi yali Yesu yeegwa naggamba nga tebaagala kumanya. Jjukira Abaganda baali bagagga balina ensimbi balina mmere balina buli kimu ng'ebimu tebibakwatako ebyobufuzi. Naye Yoseeri yamanya nti Abaganda bano yasooka n'akola kye tuta feasibility study n'asoma Abaganda ne bannayuganda abamu ng'olina kumala kubacunya. Mpulukutu za misota zigenda na miggo. Yoseeri kye yasooka okukola lagamba kati kansooke mmale okuyingira mu nsiko mmale okubattira abantu bammwe abasigala bajja kunneeyungako kifuba. Mwana wattu bw'atyo Yoseeri yagendanga ajja buli kiro yasookanga n'ajja emisana nabaga banne mumpa abantu bammwe bajje batuyambeko tujje gavumenti yamusibira mu bbwe ng'Abaganda ebyo tetubiriimu mumanyi ffe ebintu byammwe tetubiriimu. Yoseeri ng'agaba omuntu mugambye nti ye Yoseeri munne nga bimusobera kye yakola yagenda nga n'afuna yunifoomu za gavumenti ez'obote n'azambala n'ajja ekiro n'alyoka asala buli kiramu kyonna yamakinga sure oba yafubanga okulaba nti mu famire mbiramu abantu 10 attako 6 abaana automatically bamwegattangako kifuba. Yensonga lwaki Yoseeri yasobola okufuna sapooti ng'amaze otteeka okutiisa oba kye tuyita entiisa oba kye tuyita fiya mu luzungu mu Baganda bonna bakkiriza kifuba okwegatta ku Yoseeri Bahabulo tabasobola batano wakalekezi okutuuka lwe yawangula obuyinza ng'ayita mu kkwate emmondo. Zamu kitegedde. Tubadde mu struggle eno kati emyaka gigenda kuwerana. Bannayuganda abasobola okusituka we bali n'abaatulyamu enko bayitirivu nnyo balinga obugulu bw'eggongolo.
naye abasinga obungi n'abakyesudde wannagamba tebaagala kuyingira mu struggle aze tebinkwatako tebinkwatako nze siri bya bufuzi politics tankwatako kubanga bakyali mu nkola eby'enkadde naye jjajja taata senga nkubuulira Kyagulanyi tagenda kutta muntu n'ogu tagenda kuwamba muntu n'ogu tagenda kwambala kyambalo kyonna gyakutulugunye wabula Yoseri ne mutabani we Didigi yagenda okukola buli ekyetaagisa okubanyisa Uganda wallahi mugenda kusituka mugenda kwegatta mu struggle nga nenna bugisi mufungize nga teri yakukase kyemwagalizanga embazzi kibuyaga embizi agirese ke kabadde akaloozo ka leero tugenze mu kigula era ndowooza kansoke mmalo bayisizaamu akatambyamu nga sinafundikira kaloozo ka leero kansoke mmalo kubayisizaamu wano mukategeere bulungi nnyo nga nfundikira akaloozo ka leero mulyoke mukategeere bulungi nnyo kaluwa nakasevinze wano video kangaako kakano kakafundikira wano kati kanfundikire ekigula akaloozo ka leero nga nzanya ka video kano No. Afundikira akaloozo ne ka video kamwe kano. Sebali bagalize kataze. No. Kibali bagalaza embizi. Sebali bagalize kataze. MKwe. Sebali bagalize embazi. Kibuyaga asute. Sorry. Embazi simbizi. Ndi minister wa bisolo. Minister Yusolo Franka tumwebaze kyeyagalizanga embizi yamaze nejja. Mukitegedde kankabaddiremu. Video tetundamaliza na kigula rugi. Kyemwagalizanga embizi emaze nejja. Kibali bagalaza embizi. Sebali bagalize kataze. MKwe. Sebali bagalize embazi. Kibuyaga asute. Sorry. Embazi simbizi. Ndi minister wa bisolo. Goyagala okungamba nti Franka tumwebaze tamanyi njawulo wakati w'embizi n'embazi. Buluzungu oboga tamanyi difference. He doesn't know the difference between an axe and a pig. Abakimanyi bulungi nnyo kati embizi mu butongole eze. Katugende mu kigula rogi. Mushiyalinge video tugenda mu kigula rogi kati. Ekigula rogi kyanjala kigirire bada Uganda mwenna abali mu Uganda abali mu diaspora mwete musikigenda bakwatako njala bali mu Uganda mwekka ekigula rogi kyamwe era nkibaweereza era njala mu kisale mu kisindikira buli muntu yenna. Ekigula rogi kyalero kivudde mu lugero lugamba nti zirinda bolwange tawa musibe mmere tezirinda bolwange ye tawa musibe mmere kubanga naye yefaananyiriza ng'akaba ekibadde mu kaloozo ka leero. Abantu bangi nnyo bebala ababasibe nga bali mu kkomera tafaayo genda mukyalira kuba mutwalire emmere kuba yamanyi nti taliza musango so nga ate emisango giddizibwa balamu ate zo kooti za kisekwa nezibasalira emisango batwala eyo kati zirinda bolwange tawa musibe mmere bwe tugenda okuva mu kigula rogi kyaleero nga mutegedde. Njala kutegeeza nti kubadde okimanyi bannayuganda abasinga obungi abakozi ba gavumenti ba minisita ba RDC ba member parliament bannabyabufuzi n'abamu gwoyinza okulooza nti abasibe bali luzira oba kitalya oba ne makomera amalala gesimanyi oba busunju oba kawuludda wane abasibe bali mu Uganda bayitirivu nnyo. Oyinza okulanga Gaya avuga emmotoka naye nga musibe waali ng'avuga V8 Gaya ayina mansion naye nga musibe waali. Abasibe tebategeeza bali abali luzira wabali kitala nedda. Mu gavumenti ya Yoseri tibahapulwa tubasiba mutano wakale enseda nizo nsanga bisibe. Bannayuganda abakola mu gavumenti ya Museveni ebitundu 9 ku buli 10 bonna basibe. Mubala bakutambula ne basibe lwaki basibe? Ekisokera ddala. Yoseri akimanyi nti gavumenti ye yagwadda. Neta yagala egwe nga abagisudde wamu yabweko gisula bwe bali ayagala bagwire mbonna. Wetwogerere essaawa zino bannayuganda abasinga obungi abali mu gavumenti ya Yoseri basibe.
mu UPDF bagenda basinga obungi tebalina passport yazibajjako. Mu NRM basinga obungi tebalina passport. Bamba parliament ba NRM tebalina passport. Abali mu police, abali mu bitongole ebiramuzi bonna nga bali affiliated ku Museveni, bonna basibe bayisobola okwetaalula mu Kampala bikibi ninga tasobola kufuluma ku border ya Uganda kugenda bwero okujonga afunye permission. Ate permission bwagifuna ogenda olumala okudda eri abeera n'amutambulira olumala okudda passport agiripotinga kati gwoyinza okoza nti abali ekitalya abali lwezira basibe nedda. Bannayuganda basinga bali mu gavumenti ya Museveni mu Uganda basibe lwakuba mbala batayaya nenga basibe babatambulirako 24/7 babega okuva ku masana olw'eggulu. Kati njala bagamba buli muntu beerawo era ng'okimanyi mu Uganda mulimu abasibe nenga mbala batambula ebagiyita outdoor prison. Eno mbazungu bwe bakusiba omwaka gumu kankabanyonyo mu kategere bakusiba omwaka gumu ne bakusalira omwaka gumu osobola bakutwala mu kkomera osobola okweyisa obulungi emyezi 6 n'oyita looya n'ogamba looya neeyisiza bulungi mu kkomera muno mbadde nsaba osabe omulamuzi nti engeri gye neeyisiza mu bulungi ate ntegedde nsaba bansumulule mbere nga mbeera ebweru mu komite ng'emyezi 6 egisigadde ngisaavingira bweru. Era omulamuzi bw'akuba essimu mu kkomera ne batundira mu fayiro nga tolina mufujo lwakola mu kkomera bakuwa kye bayita outdoor prison n'ofuluma naye nga bakumuntalinga. Kati bannayuganda basinga obungi abali mu gavumenti ya Museveni bali mu outdoor prison basibe naye nga tebamanyi nti basibe. Mukitegedde bulungi. Abamu bali mu magye, abalala bali mu ssemwayi, bamwe ba parliamenti, bannabyabufuzi, abapoliisi, ab'amagye, abalamuzi, baminisita, baladisi bonna basibe kubanga pasapota zaabwe Museveni zonna azirina tabakkiriza kufuluma. N'olw'ensonga eyo abafu muzike bafu bannammwe mweyambe tojjeko olukokobe ng'obudde bukyali. Kyo kibadde ekigolo kikyaleero. Ngoye mbagambye nti video w'omuntu omunafu giveeko tugenda gitandika mpola naye nga omuzungu agamba tighten your seat belt. Buli muntu woli mu Uganda wesibe onywere oba kwe bayita okwesiba ebbiri emu tenywera wesibe ebbiri nkiddamu. Eno video gikoze ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi ogwokusatu omwaka 2024. Tighten your seat belt. Bannayuganda munyweze enkoba zammwe. Kyemwayagalizanga embazzi embizeze, kyemwayagalizanga embizeze. Nali wano ng'ennaku z'omwezi kubajjukiza zaali ennaku z'omwezi 2 omwezi oguwedde video etandise. Nali wano ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri 2024 ne mbagamba ebigambo bino. Awasawundika Windows eno bakakola nti ayise. Windows yayise kati kiyakoze nejja for the first time in his history neyambula obuyinza bwonna bw'amagye n'abukwasa Wilson Mbasu Mbadi adumira amagye g'eggwanga gonna obutereevu. Bw'amala okumukwasa it was tekyabadde constitution kiri unconstitution. Lwaki kiri unconstitution? Mu ssemateeka w'eggwanga omuwandiika asoma bw'ati nti president bw'aba ng'afunyemu enkenyera vice president y'alina okutwala obuvunaanyizibwa obuddukanya eggwanga n'okuduumira amagye. Remember vice president mukyala Jessica Alupo ali ku ddala lya major, so it was very easy Museveni okuddira major ng'ate vice president n'amukwasa tools of power zonna. Lwaki yabuuse Jessica Alupo ng'ate major n'anoonyayo Olimba Sumbadi gweyawadde obuduumizi bw'amagye gw'ayina amaaso n'obwongo n'obutu sokowulize. Constitution egamba nti omukulembeze nawe banga ayise Windows vice president taking over no commanding amagye bwe kiri mu constitution ya Uganda. Yose yabuuse Major General Jessica Alupo n'amubuuka naawe obuyinza bwonna n'alwani Mbasumba ni lwaki kubanga akimanyi nti ono Major General Jessica Alupo abeeraliikirira abantu b'omu Northern Uganda yabuwaddaani kati gwe alina obwongo tegeera bye nkugamba awo tuvuddewo. Kati bw'amala okuwa Mbadi okuba nti yaduumira amagye
jukira Mbadi yabadde CDF, Commander of Defense Forces. Kati Commander of Defense Forces Mbadi babadde balina okulonderawo agenda okudda mu bigere bya Mbadi mu ofisi ya Mbadi. Naye ekintu ekyo amagye tegatudde kiteesaako. Salimu Sale yakikozenga ye mu bumenyi bw'amateeka n'atuuzaako Diddigi. Diddigi kati ye CDF temugenda bbira bamawulire mbu simanyi Kulayija zena abyogeddeko, simanyi oli omulala ani omutolombo azena biti bikiriwo temugenda bbira bako. Naye ono Sale kye yakoze kisawuvuga. Kiresi wali oliddeko empafu n'olyako ppa n'olya enseenene n'olya muwogo n'olya n'amagi n'onywirako ekikopo ky'obusiru butondera kubengalabe. Amagye gali mu kutokota. Ba senior arm officers bali mu kutokota. Salimu Sale ajjawo obuyinza obuwa Diddigi Foster General n'amutuma nti ye CDF. Naye mu mawulire temugenda kirabako kati kambazanyirako just once about the seconds nga 3. Nakano ku TV tolo mugenda kalaba wonna. Nze nakafunye okuba tewudde nabo tono mugenda kawulira ku buulizi. Nga muyita CDF. The Chief of Defense Forces, General MK, Chief of the Air Force, the Chief of Defense Forces, General MK, Chief of the Air Force, Chief of the... Akoko kake yakoze kale sokuchankala na mu magye wonna. Jukira nti ono Diddigi bali bamufuula advisor ku byamagye ku kitaawo okuva yagamba nti ajja kulumba Kenya agikube basooka bamuteeka katebe. Kati badidde Diddigi secretary kati ye CDF. Tetugenda kamalayo ennaku z'omwezi zaali 20 omwezi ogwokubiri 2024. Kati bwe mmala okufuna information eyo kambazeeyo katono nnyo nga Yosebiti Bahabulwa akwata obuyinza bwo bwonna abwa Jeno Mbasu Mbadi n'amukubira ne saluti. Jeno Mbadi Mbasu tamaze na mu office myezi 2 amazeemu omwezi gumu n'ennaku ezi n'essente z'omusaala zabadde mu office ezo teyazimuwadde. Yamugobeddewo n'amuteeka Minister of Trade. Yino video. The President of the Republic of Uganda and Commander-in-Chief of Uganda Defense Forces, by virtue of the powers enshrined under Article 98, Clause 1 of the 1995 Constitution of the Republic of Uganda, and Section 8, Clause 1 and Clause 2A of the UPDF Act 2005, hereby present the UPDF establishment 2021 an instrument of the executive command, control, and administration, General Mbasu Mbadi, the Chief of Defense Forces of the UPDF, to command all elements of the United States Forces. Given under my hand and authority, this is the 17th day of February 2024. Tetugenda kubaona ku video. Mbadi abadde mu office omwezi gumu n'ennaku wazindaba 2. Office bagimugyeemu ne bamuteeka mu Ministry ya Trade simene bikoze bitya. Kati jjajja njala sooka kugamba gwe wenna nga toli wa ntumbwe za Museveni toli mu kabano k'Abanyarwanda ba Museveni ka group k'Abanyarwanda. Jjajja buli kyokola kikole mangu kubanga ensi eri ku sipiidi. Gwe wenna munda Uganda oba ova mu Northern oba ova mu East oba mu Central oba ova mu West nga toli muntu wa kabano ka Museveni. Lekana mpola yogera mpola. Mbadi abadde mu office eyo omwezi gumu n'ennaku ezi n'omusala gwa office eyo tebagumusasudde. Simanyi nze biki tolina unless ngo olaba yatta kitaawe Museveni yatta kitaawe kuka identity ate gwe. Kali kavudde kwanjula katandise wama katandike video etandise etya
Katutandike bwe tuti. Asooke tudde. Nabagamba previously nembagamba nti ekisinde kya MK kaali katego kulabirako baani abatayagala Yoseeri n'ekibasomesa bulungi ne mukinyonnyoka bulungi nnyo era ndoza bakitegedde mukitegedde kaali katego jjukira abadde okubagana empawa mu NRM ate nga safety oba obukubi bwa Museveni buli wokka nga ali mu refugee camp ey'Entebbe oba ey'Nakasero bw'aba ali wabweru wa office eyo oba wa refugee camp talina security mu Uganda ne mu nsi yonna alina ku either kufiira mu ntebe y'omuwamba obuwambi ekyo nakibagamba kati nabagamba nti eno MK project kabadde kanyebwa nga mulowooza nsaaga kati mumpulirize bulungi MK project oba PLU is no more ne somehow somewhere ngenda babuli awagenda okubeera active ekisokera ddala nja kutegeeza bannayuganda mwenna gye muli nti mwesibe bbiri olw'omuti bulunywera nabagamba nti essaawa yonna mwandiraba ku kintu kye mutajja kulowooza nti kiyinza okubeerawo njala kutegeeza bannayuganda mubeere beetegefu essaawa yonna wandigwawo ekintu ekyokuwamba obuyinza n'obuliisa maanyi mu luzungu kye bayita ku dita kiyinza okubeerawo naye abagenda okubeera mu kuddita eno mujja kubeeramu diddigi ye kennyini mujja kubeeramu ne kitaawe Salimu Sale ng'ono ye Yoseeri mulowooza nti bamuwambye naye nga ye bamuteresa alina gy'ali n'okumuwozesa ebintu by'ekisiru omuntu mukimanyi bulungi nti omuntu bw'awamba obuyinza ebiseera ebisinga constitution ya ggwanga eryo temukkiriza n'essigiddamu ziterimulayiza wabula diddigi agenda kukozesa kiryowa kiwanuka ate ne jenaaliwo eyasigaddeko okukolagana n'ekitongole ekiramuzi okubanga badraftinga ngeri ki bannamateeka oba ekitongole ekiramuzi yekigenda okukwataganamu singa nkiddamu singa kuddita eno ebeerawo n'akalemesa kuddita ezisukka 6 n'eno nyinza ogikubamu ekituli n'akalemesa kuddita ezisukka 6 eno ya 7 naye ngirika ngikubemu ekikulu bwe kinaawo ekiri aizulu mwe munaamanya badde bategese ekintu kino nti mu mwezi gumu okuva kati babadde bagenda tuyola nga twebase era nga kuddita ne badde egenda kubeerawo already nga kiri wakiwonuka yamaze dde okukolagana n'okudraftinga ebiwandiiko ebigenda okukozesebwa mu kuwamba okwo nga bigenda kuba bikozesebwa mu mateeka n'okukkiriza omulamuzi yenna oba chief justice n'abalamuzi abalala okulayiza diddigi singa abatutta obuyinza obwo ng'embadde bagenda okukola mwe mulina okuba nti n'abasibe abaabwe abaasibwa mu makomera baggibwayo ng'era omuntu bw'awamba n'akyusa obuyinza n'abasibe nabo bajjeeyo so si abafu ab'enkyukakyuka mu kintu kino mukitegedde bulungi nnyo era ne ku mateeka agamu mukulu Mawobe g'abadde agenda okukola ge gamu ku mateeka agagenda okufevalinga omuvubuka ono era ekyo nakyo kiri mu proposition bwekiri nekye mbamanya nti omukulu kiwa kiwanuka ya draftinze ebintu bya bakasasiro abo bagenda okukozesa naye kati buli lwenkyogerako mbankikubamu bituli kati nendo kuddita eyinza okubanga njiye kubanga nakyo badde bakitegese nga temumanyi ono diddigi tebamuwadde kifo ekyo nga bakimuwadde just kusaaga eyo mission baddewo kubanga mu constitution akimanyi diddigi tasobola kwesimbawo mu bukulembeze tasobola kulya bonna bukulembeze nga ayise mu kalulu balina kukola ki balina kumuwamba buwambi kati ki ekizibu kiri bwe kiti Yoseeri abeera ne bamutaddeko pressure n'asalawo asooke ayimirize polegirigi atya kwe kujjayo omutwe omukulu ogwa diddigi n'amufuula CDF mu constitution ya Uganda ne mu constitution efuga amagye teri muduumizi w'amagye akkirizibwa kwetaba mu byabufuzi wadde akadala ku byobufuzi wadde okwogerako automatically diddigi baba mujje mu politics or active politics oba civilian politics baba mujje mutakkirizibwa kukola kintu ekyo
naddira omuwizi w'obunyama oba promoter omukulu adda promotinga PLU gwe muyita Barugahari naye n'amujja n'amuwa minisita. Kati bw'amuwa minisita kiba kitegeeza nti ajjeyo omutwe n'ajjamu n'omutima nekisigala kiwuduudu. Naye kiwuduudu balina emirimu gye bagenda okukikozesa awe tugenda okujja. Kati kitegeeza gwe njagala ombuulire ku bantu bonna abadde ku diddigi ng'oggyeko Balamu n'ennanyini n'omutwe ani omulago badde ekifo mu polegirigi taliimu. Bawadde abantu aba babiri abasigadde bona Museveni adajumali wano babbi bawuzi ba bunyama tebalina byakukola. Kyova olaba ne minisita abamu abadde mu diddigi project abamu basirise gye basirikidde. Kati kitegeeza ekiwuduudu bagenda kikozesa ki? Ekiwuduudu bagenda kikozesa ki? Kale kati wulirize ekiwuduudu kye bagenda kikozesa. Olunaku lwajjo obanga siragira ku lunaku lwajjo reshuffle yakoleddwa okukyusakyusa mu baminisita. Mwenna abadde ku social media ba comrades bannayuganda baagala enkyukakyuka bakola ku Twitter ku mitimagano egy'enjawulo mukubye abantu ne mwonoona ligase yaabwe ne bafa. Omuli wasanya Kalo Charles Peter Mayiga babadde basuubira okuba nti bagenda kubonekerako mu reshuffle ejja ne bawudde. Bubaddeko abadde bagenda okulowerako mu reshuffle eyo kubaddeko kale kyezikayihula mubadde mulya mu rumors nga twogera nti onabadde mu reshuffle mwakuba kale kyezikayihula ne musula wansi. Mwakubye Mathias Mpuuga Nsamba ne musula wansi. Mwakubye wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ne muywa Windows. Ne mukuba Bedi Bwanika ne muywa Windows. Kati agama pesa 4 gabadde buli lunaku gasubira okuba nti gagenda kujjira muki mu reshuffle eyo ge mwakubire mugayuwa. Museveni kasitobako denti oba akakyafu konna nga ayagala kujja gyakujja tasobola kuteekayo era akugoberawo. Kati mwakubye abasajja abo bana bonna ne mbayuwa tebajjidde mu reshuffle. Mujjukira nti byonna bibaddewo bonna mwabayiye bweru. Kiki ekiddako? Era njala obebaza mmwe nabadde bakola omulimu ogwo. Ekiddako kyekiriwa. Ekiddako kyekiro. Nti Yoseri Tibahabulwa akimanyi nti ayagala kulietinga opposition ye. Opposition nini yagikuletingira mu opposition. Ne kuno twamulemeseza. Akozeseza tools zonna okuyita ku TV, ku radio, ku social media ng'ateeka blackmail n'okuvuma n'okunokola ki era kigaanya okukwatayo. Kati kyagenda okukola kiri bwe kiti. Nabagambye nti akabinja ka Mathias Mpuuga Nsamba baakawa ennaku 15 to decide okuleeta results oba nedda. Kati don't be surprised singa owulira nti akabinja ka Mpuuga kasaze ne kayingira mu PLU. Nkiddamu don't kubanga zino option baziwadde Mpuuga nti ekibiina bwe bakikubye ne kiyiika. Tulina option yokuba nti gwogenda okuliidinga PLU n'akabinjako. Kubanga PLU iwe bajjeeyo promoter Balamu ne bamufuula minisita n'omuntu omunene ogwa diddigi ne bagutwala kisigadde kiwuduudu. Kati ekiwuduudu bagenda kikozesa ki? Balina kufuna abantu babadde mu opposition okukiyingiramu bebatirize muli mbonabo bakole ekyamaanyi basobole okufuna okutuusa mission ya PLU we badde. Kati ku mission gye bawadde Mpuuga don't be surprised. Lwakuba nti byange byomboogera ate mbamba esazizaamu kyekibi. Don't be surprised nga Mpuuga kubaza options bamuwadde kuba bamusamoninga n'agenda this week ng'etandika bamugamba jangu kiri bwe bakikulemesezza tusobola okukola transfer n'ovaayo n'ojja n'oyingira n'okolera PLU n'akabinjako. So don't be surprised ngolabyeko Mpuuga bana. In fact don't be bwe kiba kyetuusewo aizo oba kyetuusewo nga bakikuba bwe nkikuba nga bakola ki nga bakivaako
oba fe tuwulize ndi naddibanga ndi kudibaga ano bantu bana batufuula baabakabi ndi mukudibaga kati toberanga ekyo kizze n'okyewunya nti kizze kubanga zimu ku options baamuwadde naye before nga tebannamuwa options zino sooka owulirize olunaku lwajjo lwabadde lwakuna ku ssaawa zaabadde ssaawa 4 mpaka ssaawa 11:30 mu maka ga Mpuuga ekyengera ku Summit View mumanyiyo olunaku lwajjo omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yayise olukuŋŋaana lw'abayeekera ba MP abayeekera olwatandise ku ssaawa 4 mu maka ge lwakomekereza 11 mpaka bwe bwazibidde awo abakungu ba MP bano abayeekera batandise okujja wakati wa ssaawa 2:34 mpaka namba asigadde bajja lwakomekereza ssaawa 11 bulungi nnyo bano babadde mu namba y'abantu 20 abasobodde okugenda mu nnyumba ye ne bateesa okubaako eboogera bennasobodde okonfamingako olw'ensonga nti si kyangu nnyo bantu basinga obungi bajja beefudde mwadde Mathias Mpuuga Nsamba kennyini kabayita mwaddemu akali amaggwa Ssegona mwabaddemu Wanga Kivumbi mwabaddemu Joyce Bagabemmanga mutegedde oyo Joyce Bagabemmanga yabaddemu mwabaddemu Hilary Kiyagga muyita Dr. Hildamani mwabaddemu Abedi Bwanika mwabaddemu Mbwatepama muyita Mbwatekama w'Entebbe municipality mwabaddemu Paulo Nsubuga ono yajja oli minister yakwata muganda ffe n'amubuzaawo Kibalama mwabaddemu n'omukyalo ono w'Emasaka Joyce Kakande Kikomeko abo benasobodde okonfamigako n'abalala abazze bayingira mpola nga beekwese kati mu bufunze enamba 20 nasobodde konfamingako bantu abo naye nannyini mmotoka eno mukulu buli wabayo meeting simanyi mwenna muyina omuntu gwe mumanyi ono ng'avuga akamotoka kahaliya enkola eri eyasookawo ng'eri USZ 043L nannyini mmotoka eno yenna nga wa Nuupu MP bambi okoze kyamaanyi nnyo okuba nti ate ggwe mubali enkuwassuka kuba buli meeting obeerayo akamotoka keeko kano kahaliya kano buli meeting yonna muhozi gyayita Museveni gyayita akamotoka kano kabeerayo namba pale tosobola giraba kati ne bwengizuuminga nenzi njikusomedde kubanga nkageredde emirundi mingi nnyo kano ko kabadde physically kano ke twasobodde okukwatako okusinziira ku mbeera nga bwe yabadde akamotoka kali USZ 043L buli meeting diddigi gyayita oba Museveni kano kabeerayo abantu bano ku agenda kwabaddeko eyo offer gye bawadde ey'okutwala over PLU oba okukola breakawe nga bayingidde mu kibiina kiri kye nabagambye either Besigye kyayinza okuleeta Lukwago oba Ssemujjunganda kubanga tebo batya okwanirivinga ekibiina kyabwe oba Mr. President wuliriza oba okukola kye tuyita retreat okuddamu emabega waliwo kasinema katunyumiranga nnyo kaali kakikomerwa kata retreat no surrender no bakaita no retreat no surrender kati mano baagala ku retreatinga kafilimu ako mwakala kalinga kakikomando no retreat no surrender teri kwewaayo ate teri kudda mabega ne kati mano baagala kudda mabega option balina 3 n'endala zisasobodde kuwuliziganyako kusinziira ku droni zange balina options nyingi lezo 3 zenasobodde okumanyako ey'okuyingira PLU ey'okuyingira mu kiri ekibiina kye baagala okwebuzaabuzamu nti si kyabwe kikulirwa ekiyinza okuleetebwa either Lukwago Besigye oba Ssemujjunganda oba okola retreat ne mu retreat eno retreat mbagayo kafiri bakaita no retreat no surrender kavi move mijimanyi kitegeeza teri kudda mabega ate teri kwewaayo nebo bagenda balina option endala gyakwewaayo batya Mr. President togeza oba tebakulya ensimbi n'okkiriza omusota n'ogumu gwonna okugamba nti kugenda kudda gwetonde mu kigambo kino retreat kitegeeza nti
ekyo badde ekyadde kikututte kikulemeredde okomewo weetonde. Mr. President, abasajja bano balina option ey'okujja okwetonda era balage nti wali mutaana gwonna, naye mu budde obwakazigizigi balyoke bagire bati bwe bwa bagende. Mu budde obwakazigizigi balyoke bagende ng'amaze okukola buli kimu ekyetaagisa munda muli, kubanga banoonya kye tuyita internal wrangles baagala okuteeka muli nga kuba tukubye ekintu kye badde bazimbira munda ebbanga lyonna tukikubye nti kiyuza, kati baagala kukozesa eyo tekiniki mbu badde beetonde mu kumala okwetonda ate badde mbazimbire munda bamale bakyabye mu bbanga eritali ttono nnyo. Kati Mr. President, njala kusaba ekigambo kimu. With or without these Labour MPs, we can. Kubanga tuyimidde okuba amaanyi g'abantu. Don't allow anyone eyatulyamu olukwe to come back to apologize at this particular moment. We've suffered a lot. Ugandans have suffered a lot. Sikusubira nti ogenda kukkiriza apology y'omuntu, no. Wanjala tegeze eggwanga. Nabasomesa omwezi oguwedde ekigambo kye bayita organized crime and organized criminals. I'm here to officially to tell you, to inform the public, that 60% of all Ugandans whom you call that they are honorables, church leaders, politicians, businessmen and women, bonna bali mu system ya organized crime oba ba organized criminals to the extent abasajja balina history wa bantu badde bacyankalanya ebibufuzi nga bifuna mu ssente. Oyinza okikkiriza nti leero bannaddiini bakubira Kyagulanyi essimu nti ate munnange abasajja muli ba Luganda, Abaganda botuula muteese nabo ensobi zibaawo bazze. Awo we bali bannabyabufuzi. Waliwo bannaddiini, muganda wange Kyagulanyi eddiini egamba sonyiwa, bano baganda bo anti munnange biki. Abannaddiini bonna bali mu organized crime. Waliwo bana b'ebitiibwa bali Emmengo simejjajja na simanyono jjajja wa Kikajjuli, bonna muzzukulu munnange. Obuganda bonna laba butya nga Abaganda mulwanagana kabuliŋŋane. Abo nabo gye bali. Eyo abasuubuzi nga bakola omulimu gwe bakubidde Kyagulanyi amasimu. Kiriza abasajja bano bakomewo muteese muli bandeemu abaluganda bitate byatika bano babyasa. Kati tetugenda kukkiriza. Mwina ne scriptures mutambuza ku TV ku radio bwa abaana bavuma bawemula. Sebo Museveni bwe yanyiiga ennyo yakwata mundu natta abantu akata abantu bameka. Kyagulanyi alina amakomera. Yabagambye nga ali ku radio Simba nti ekiseera kigenda tuuka bakwate ne mundu nga tebakyasobola kuwogerwako eyo time ejja. Ale tukibagamba ko bayita okumayuka. Wantu kyabaviira mu mbeera niyo okumayuka kujja tuuka babukubimpi. Kati bannaddiini mutuyambe. Engeri gye muferera mu ddiini zammwe muve mu by'obufuzi mutulekere twagala ggwanga lyaffe tunaatera tujja bayita mutusabire. Bannabyabufuzi nga muli bikono mwakona mutulekere eggwanga lyaffe tulikyuse kubanga lyabalimu okukyusa muganya ogenda ogwogera ku Museveni. Buli munnaddiini atikkirwa Museveni amwe ebbasa n'emmotoka eyo nguzi. Buli munnabyabufuzi omututumufu yenna ayagala okukola Museveni bamuzimbira akeeri n'afuuka musolooza eyo nguzi. Bajjajja fabika mwatuvaamu ne Kabaka ne muvaamu n'Obuganda ne muvaamu mwali Obuganda mwabulyamu enguzi musirike n'abantu abalala. Katumale okuzooganya Museveni eggwanga bwe linaakyuka tujja bayita mwenna tujja beetuna nga tumaze okulikyusa tukooya akamanyiiro. Omusajja Muganda, omusajja Munnayuganda ayagala Uganda yonna mufuukidde ekizibu. Kyokka ng'ekizibu kimu kibadde emyaka gyonna. Omusajja alakutaasa ggwanga mufuukidde ekizibu. Lwaki mukozesa obuntu obutonotone okubufuula ensonga ennene? Bibuli ekugamba nti bw'olimala okubba nawe bali kubba. Abasajja babbye eggwanga nga beefuula ebitiibwa, beefuula bannabyabufuzi kumbe bajaale. Gwe lwaki ku myaka gye abasajja abakulu tebasobodde kugula ebibiina byabwe? Kubanga wannanfuusi bayitiridde. TV ne zikera ku musajja ne zimukuba. Radio ne zikera ku musajja ne zimukuba. Buli kimu ne kikera kati tukooye tetukyagala kumanyiirwa. So mutegedde bulungi nnyo ekyo nkibannyonnyodde. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinjako. Tayimu egenda tutuuka nti mukyasobola kugenda wantu wonna. Nze mbabuulira sikyalina mukwano mu nnabyabufuzi yenna.
Era Mr. President bw'okola ensobi mbu simanyi bakomyewo kwetonda ogenda kuba weeyamanda mu mbuga officially era teri muntu agenda kusonyiwa bygone bwayise omuntu bwe yeeyambula tomuzangako olugoye kubanga ekigendwa kibadde kyakweyambula kiteesibwa olugoye ne lunywera mbuuza empewo bwejja nekufungula kitegeeza nti yakufungudde teweesiba kwenyweza obwayise bwobwayise tebukyakoze eki tebukyazze bano bagenda tuyiye ekintu ekirala mukama wange bano abasajja baba basusse nga tebakusse osigazizza obulamu tokkiriza musota gwe batuuza meeting buli wiiki batuuza meeting ezi bateeseza ggwe kati neeno baate tebagitegere tugenda gitegeera ene yatudde yesterday mu makabi ku Summit TV wiiki ne yakatuuza meeting ezi bwateeseza omuntu wangu Robert Kyagulanyi Ssentamu okitegedde obwayisibwa bwayise ebayigoni za bayigoni kiba kigenze netogeza nokkiriza omuswaswangule gwonna kubanga bana basajja batemu ekyo nakyo kivuddeo kati ngenze ku kintu ekirala kati Bannayuganda abatamanyi nsi bwetambula kanji banyonyole essaawa zino amagye makambwe ekireetedde amagye okukambwala kwe kuddira omusajja okuteeka omwana we n'amufuula omuduumizi w'amagye nga bo bannamagye abasinga obungi baludde mu magye emyaka ebintu bingi ebiri mu magye eno video temujja gira ku NBS ku TV ki ne waliwo omusirikale wa PDF ali ku ddaali ya sergeant nga yavudde mu mbeera n'akuba mukama we major amasasi agamutiddewo ku airbase Entebbe bwe yabadde amuyita questioning bamubuuza ebibuuzo yadde amubuuza ndowooza ne yadde alina obusungu bwe n'amuba amasasi agamutiddewo gwe basse ye Major Eric Nowamanya ajja kuziikibwa Mitooma eno temujja gira wantu wonna kati mutegere nti amagye makambwe This is a sample and an example. Tukimanyi ogenda kuwamba, ogenda kutta, ogenda kukola buli ekisoboka. Naye kimanyi nti kitaawo yakutadde ensuubidde okwagala. Welcome to hell. Bulijjo yeebuzaabuza nga afukaana basimanyi presidential advisor simanya ni senior bikoze bitya kati akutadde ensi we badde ekwagalira okutegeera. Bannayuganda ndowooza ogwaffe tugukoze tubalaza buli kimu. Tubasomesezza akabano, tubasomesezza dynasty kati dynasty etuuse kati gwe atali wa akabano. Tula wesiba omusipi ogenda kitegeera gye bayita Uganda. Kidnaps, assassinations, disappearance, mismanagement of government funds. Mugenda bila bako bagenda bakuba emigo bagenda batta. Naye mbagambye tengere Museveni gye yasooka okuba Bannayuganda bagenda bamwegatteko. Namwe bagenda bakuba mugenda kwegatta ku struggle direct. Naye nze am very happy okuba nti finally kyembadde munoonya n'okwebuzaabuza nga abafuka baana bakivuddeyo kati mugenda kiraba kyemulwanyisa mukimanyi bulungi nnyo era mugenda kitegeera. Naye Museveni kyonkoledde kiri ekintu aiki. Mayi buli kibi kibeerako ekirungi. Otuteeredde omuvubuka ensi yonna we badde emulinda nga neyayingira amagye mu 86 atalina lanka abadde amulinda awo neyafuna lanka n'akonera abadde amulinda awo ne bajjino bonna be mbadde mwateeka ku assassination list babadde bamulindira awo okumanya who is he and what is his mission. Now the truth is out. Webadde nkwagalo je webale tuwa kintu kyo ogenda kulya kati omuzike. Bulijjo CDF abera n'emmotoka nga bbiri emuvaako emabega n'emukulembera. Mugenda kula for the first time nga omwana ono alina convoy ndoozanga eriko ne tanka. Sinakirigera kubeerako ne missile kubanga akimanyi talina waasobola kubeera mu Uganda wakati bamutaddeko amutadde mu
line entufu ey'omuliro mwamutadde ng'oyagala okutegeera nti Museveni atadde omwana muli badde bamwagala. Yagamba yasomera Sandhurst wina Wall of Fame kubawandiika abasirikale ababeera successful mu nsi yonna gye baba basibuka. Genda ku website ya Sandhurst wala bamutaddeko Didigi mwafuuse CDF. Genda Egypt onoonyeeyo mu military academy za Egypt Wall of Fame yo bakwali taliiko kubanga ensi yonna ebadde emulida kutegeera nti yono gwe tubadde twebuuza buli kimba kimanyi bulungi nnyo kati azze mulayini on fire mukitegedde bulungi. Kati Museveni otukoze obulungi obw'ensusso webali nnyo webalire ddala munnange kyetwagalizanga embizzi kibuyaga agireese otubadde tujagala. Awo tubadde tujagala bulungi nnyo ojja jiwulira bulungi nnyo ng'abantu bagenda ogikusiikira naawe ojja kutya nti abantu baali baako famire yammwe bulungi nnyo. Kati bannayuganda njagala mbeere very curious nnyo ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda. Ndowooza ng'oggyeko America ne Russia, Uganda yesinga abakessi mu nsi yonna. Nabasomesa abakessi ba Museveni nesimwe mu kyabajjukira nabagambako abalalo bangi bali mu Kampala si balalo balamu. Njala nkuzannyire ka video kano naye nga sinakaza njala kubuuza wali owuliddeko omulalu nga yemanyi nti mulalu nga sinazanya ka video kano wali okirabyeko mu nsi yonna ng'omulalu aga nti nze ndi mulalu wali owuliddeko omulalu akuba laapu oba ze bayita freestyle nga zitambula kapera katambula bulungi nnyo ne bateekako wali baziyita batya mu music instrumental n'ayingizamu bigambo nga ayimba bulungi nnyo wali olako omulalu oyo kati bano abalimi baditemaiti mu Kampala the exist. Simanyi wa corporate zino instrumental tezireetera obuzibu wuliriza bulungi nnyo ye yagambye mulalu wulira. Nga tannafuuka mulalu yali akola mirimu ki yatandika mulalu amubuuza nga tonnafuuka mulalu wasooka kukola mirimu ki namuga natandika ndi mulalu waliyo Museveni nabambiga mu nsi ya Katonda kuno naye ekikutta obudde kitandise okusumula buli kimu nga tonnafuuka mulalu wali okola mulimu ki natandika ndi mulalu omulalu ng'amanyi tugende mu maaso wulira omulalu eyeekolera ataata mu bulalu bwe weekoleddewo kingaggwa omuntu baba nagamba bano batundeka ennyanja asobodde okuzimba akayumba asobodde n'olabirira abaana bwe mu bulamu bwo obulalu bwo omulalu eyeekolera ofunyemu ki nze nkyasinze okuwa n'ebintu ebyewonyesa ebiriwa kozi ebyamagero bingi labisaamu nina saaluuni erikupalinesa yasiribirokome
Ebigalo gisiba nyono ekiriza obukoye bwe weesalo lingalimuza empaka ebikina yoyinayo gwovuganya bigane kukunalanga lumonde mutaka yo awano kupimpa TV atubeera tusobola okuyimusa ebigane n'abantu emirimu gye bakola kati mwegendereze nnyo abeyita